Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya? Mwebale okungoberera Big Brother Uganda subscribinga. Era nga bolaba wakayita awo just ndi mu kwegayirira subscribing, you give me a like, you go in the comment section, oyitayo ko mu kaboxi nolekawo obubaka. Waliyo abasajja abanyize n'abakazi abanyize ka video kali akakabaka ne banvuma. Naye bannange baanamu aba internet temulina munnammwe. Walayi mwampisaamu eggaali nange ne nzikiriza ne ŋŋamba alhamdulillah. Naye anyway, mwebale kukola ebintu si byangu ennaku zino, ebintu bizibu ddala. Abakazi batufuukidde abakazi. Ndaba mikwano gyange egikaaba olw'abakazi. Naye mu kifo ky'okubeera nga ebintu tubikwata mpola mpola. Nawulidde mbu yono wandiga munnange Serunkuuma Serunkuuma Bruno Betty nawulidde mbu agenda kukola ki ebintu bagenda bikimayo ku buko, nange nawulidde mbu just mbu so omanyi ffe tubeera n'amawulire ago naye oluusi tusooka kunoonya kukonfaminga. Saagala kwogera nnyo ku mboozi ya Bruno kubanga kyali wange, naye njagala nnyo okwogera ku mboozi eya Nambwayi, bonna bannamawulire bannange eya Nambwayi. Naye mmwe okimanyi nti nno musobola okuba nga mwagalana naye ebiseera ebisinga ekituufu ne mulema okutegeeragana. Ebyo bitera okubeerawo nga mwagalana naye ne mulema okutegeeragana ebyaddala ate nga mwenna mweyagala naye nga waliwo alemye okutegeera munne. Okitegeera? Kyova olaba nze mbagamba nnyo nti buli kintu kyetaaga osabe Katonda akuweemu omukisa ng'olina omukisa. Bwe onookera ku makya n'oba ng'olina omukisa ng'ogwa Eddie Kenzo, banaye oli omwana alina mukisa. Bwe yava ku gwe yavuddeko yakaaba amaziga wano mu COVID, naye bwe yagira bw'ati yabbulugukira mu minisita. Oli omwana alina mukisa. Anyway, abeekalakaasa mwebala okwekalakaasa okulaga obutali bumativu kubanga it's a constitutional right kubeera nga musobola okulaga obutali bumativu mu kwekalakaasa. Naye era ne bano be mwekalakaasizaako ne buti batudde, ndowooza mulaba emmamba zirina engeri gye zaayise mu kibuga nga baaba tezitudde. Era omusajja yagamba, omwogezi wa poliisi omupya omujje yasikira Mr. Enanga n'agamba mwe mugeza ne mujja mu kibuga naffe tubeetegekedde. Emmamba nga mpitirivu, abasirikale abali ku street nga bayitirivu, nga olaba emmamba ezo babadde bayitirivu nnyo abasirikale era nga bangi nnyo. Mu be bakuttemu ba comedians by the way, bakutte Sami owa the Might Family, bamukutte naye neewuunya kubanga yategerekeseko mbu yayise ku booda na booda na pikipiki ajja alaga obutali bumativu. Naye bamukutte bubi, tebamukutte bulungi by the way, temwamukutte bulungi abapoliisi. Mulimu abantu wadde kale wadde kiki, naye waliwo omuntu gw'osobola okugamba gwe tula ku kabangali naye n'akozesa obwongo bwe n'atuulako olw'ebiyinza okuddako. Bakutte Rain owa Maulan and Rain, bamukutte Honorable Francis Zaake, bakutte Nabosa, bakutte Mubiru James, kansala wa Lubaga, bakutte awo John Bosco, Serunkuuma, Kana Kambata, Binansani, bakutte abawera, bakutte abantu bangi. Naye era nga bagenda kuddizibwa mu kooti. Kale tetumanyi mbeera ki, naye nga kyetumanyi kyonna kyekiri kijja kuggwa. Terwabadde lwangu olunaku lw'eggulo, however tekyabadde nga mwadde mukisuubira nti omanyi internet ejubisa nnyo. Abantu bakoze, abantu babaddeyo nga bakola, wadde abantu bali mu kutya, bali mu nnaku ey'ekitalo ey'enjawulo ennyo, naye abantu bakoze, babaddeyo nga bakola emirimu gyabwe. Naye waliwo ebintu ebimu ng'ekituufu kiri nti abakulembeze baffe oba bulalu nyina ebintu bye nalaba naddala wano simanyi singa waliwo asobola okujjukira we bamenyera abantu.
waliwo ebintu ebimu by'osobola okutunuuliramu n'ofumiitiriza n'ogamba kiva waggulu wa mukulembeze oba wa pulezidenti nti aba alagidde oba waliwo ne bano abantu abali wano wakati kubanga as a matter of fact kambabuulireko gwe yandaba subscribing osobola okulaba video zino ezisingawoko gavumenti okubeera mu buyinza kankudizayoko kati ni gavumenti ya Mwai Museveni mu 1986 bwe yali etwala obukulembeze oba bwe yayingira obukulembeze nga omukulembeze bali abaali bawagira Obote abaali bawagira gavumenti eyaliko njagala okubakakasa nti kwabo abatasobola kuwaŋŋanguka kugenda Bulaaya abaasigalawo abalina omukisa kwaliko 3 ku 100 abaasavaivinga. Oba okitegedde kyengezaako tegeeza nti oba mwagala oba temwagala teri gavumenti ebeera mu buyinza etaliiko muntu atagivuganya. Ekyo mpozi nga gwe okikoze n'obakwata bonna n'obasiba n'obakwata bonna n'obatta abalala ne bagenda mu mawanga ne bawaŋŋanguka. Naye ekyenjawulo wano eno nti Uganda tulina President Museveni. President Museveni of course tukimanya tukalakase oba tufuze emyaka gigenda kulukiriza mu myaka 4. Gigenda mu myaka 40 wabawo opposition side of course weeziri ez'enjawulo tufunye ku bibiina eby'amaanyi ennyo njagala kubajjukizaamu katono nti essaawa zino tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omusajja w'opposition wa National Unity Platform era ow'amaanyi mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna. However twalinako ko ne ku balala twalina Besigye, Dr. Besigye yalina FDC nga w'amaanyi nnyo. That is during his time was a powerful man. Twalina oba ani ajjukira Road Mayor Nassantege Ssebaggala. Nassantege Ssebaggala yali just ku ssa lya Road Mayor naye n'aleeta n'eŋŋombo yali yesimbyewo n'amala n'akyusa n'alagira akalulu tukawe Besigye akalulu abaana ne baleeta nti Mayor alagidde tuwe Besigye akalulu. Ontegerekeka naye gwe bw'oba tewali mu kibuga Nassantege Ssebaggala we yatuukira ku kisaawe Entebbe I wish nsobola okufunayo ka video nenkabalagako kaak'emabega. Nassantege engeri gye yatuukiramu ku kisaawe n'ayingira Kampala muganda wange ffe abaaliko twatwala olugezigezi Entebbe twatambulirawo essaawa zaali mmeka? Twali ssaawa 6 zaali 6:8 okuva Entebbe okuyingira Kampala okugenda e Bugoloobi wali ewuwe Bulaza. Kati ekyo ffe tuzze tubeerawo nga tulina like ffe nga ffe manyi waliwo omuvubuka nga ye omulaba ye wankyukakyuka nze nziza njagala nnyo enkyukakyuka ate njagala enkyukakyuka mu mirembe nga njagala ndabye ku gavumenti empya njagala ndabye ku bantu abapya ndabye ku baministers abapya and I was so happy when nawulira President Museveni bwe yalonda Honorable Minister Nyamutoro Minister of Energy ebyobugagga by'omu ttaka ng'ate alonze mwana muto ng'ate muvubuka like muwala nga mwana muto kitegeeza like he was president yakirowoozaamu ng'asobola okutandika okuwa way out abaana abato naye still ffe kye twagala nkyukakyuka twagala tulabe ne ku president omupya omanyi kale wadde nti President Museveni akoze omanyi internet eno ekizibu kyeyina esinga kwagala nnyo bintu bya kisiru ekizibu internet kyeyina naye abantu bwe baba boogera ku bintu ebirungi ate kuliko era abawakanya amazima mwana wattu oli n'awakanyiza ddala amazima. President Museveni alina byakoze kyokka ate ne byayonoonye ebibi bye bingi naye lwaki bifuuka ebingi ebirungi bye yakola nti
like too much of anything is always bad. Okubeera ng'oli mu bukulembeze nga tovaamu kikuleetera okuba nga nakyo nga kigenda kukufuula omubi ate ng'obadde mulungi. Nti bwe zibaako ne ku sayidi y'ababaka ba paalamenti, ababaka ba paalamenti bangi abagamba abaagala enkyukakyuka. Naye munnange ekisinga okwewuunyisa, mwagala enkyukakyuka ate mmwe temukyuka. I mean, bw'oba ng'oli mubaka wa paalamenti ebisanja bina mwe balonzi mmwe nammwe abali mu constituency eyo, naye nga mugamba ng'ali mu kubagamba akyuse pulezidenti. Kubanga wano wantu we tulaga n'ababaka ba paalamenti bakoze kinene nnyo okutusibako omukulembeze ali mu buyinza. Kubanga ababaka ba paalamenti bennyini be beekobaana ne badda mu busoona ne babawa amabaasa ga millions 210, millions 5, millions 5 oba 3 bayiseewo etteeka ery'ekisirusiru. Ababaka ba paalamenti bennyini kubanga njagala okubajjukiza mu abatamanyi byafaayo mujjukire bulungi nnyo Honorable Rebecca Kadaga litwala. Maama Rebecca Kadaga yali mukyala mulungi nnyo ng'akoledde ab'ebusoga nga buli kimu. Naye Maama Rebecca Kadaga yakkiriza etteeka ery'okuggyako ekikomo ku bisanja. Kati Maama Rebecca Kadaga ebirungi bye yakola byonna kati ffe buli we tujjukira bannabyabufuzi abagoberera ensonga za mu Uganda, buli we tujjukira n'ogamba naye Rebecca Kadaga yali akoze bulungi, akoledde Buganda, akoledde Busoga, akoledde Uganda yonna, akoledde abantu beewaabwe abeekamuli, buli kimu akikoze. Laba bwagenda n'ayonoona n'akkiriza etteeka ery'okugya ekkomo ku bisanja n'alikkiriza ne liyisibwa era ebisanja ne babiggyako ekkomo. Kitegeera awo ne ngukomyawo ku bukulembeze bw'eggwanga nti omukulembeze w'eggwanga tukkirize alina bye yakola ebirungi era weebiri kubanga like in 1996 President Museveni was a darling to every Ugandan in 1996. Oba oyagala oba toyagala. In 1991 he was a darling to every Ugandan. Mu 1991 tugenda okulonda akalulu ka 1996 yali darling ku buli omu nga President Museveni darling nga tolina ky'oyinza kwogera. In fact tugenda okuyingira mu 2000 okulonda akalulu ako yali darling. Ebintu bitandise okwonooneka akalulu ka 2021 mu 2021 awo ebintu ne bitabuka ebisanja byonna ebizzeeko ne bagenda ng'agenda ayonoona. So emyaka gino 2 egiyise singa yakoma wali ng'akalakasa ey'15 kubanga giri 5 teyagibala mu kusooka twali tetunaba kulonda nga tukyala mu gavumenti ey'awamu ey'omugendo nga tetunaba kuleeta political parties. Kati obwe tugenda mu political parties ebibiina bitandika okujja nga byesimbawo awo natandika okubala nti kati ntandise. Okitegeera omuntu yenna kiringa oba wakawasa omukazi obanga wakakwana akawala obanga gwe omuwala wakaagala omuzadde for the first 2-3 months olaba nga he or she is a darling, olaba buli kimu naye mala emyezi 6 mwaka ogolaba nga tokyamutegeera, ogolaba nga olina kutandika mumanyira bumanyi naye ng'olaba bye yakola mu myezi 3 nga yakasooka nga si byetu tebibeera bye bimu era bikyuka. Okitegeera so bannayuganda nze omuntu point yange weeri ekisooka yakusooka kukkiriza Katonda yawa obukulembeze kubanga ensi yaffe ya Katonda yawa obukulembeze era President Museveni yali tamanyi nti nno Kyagulanyi asobola okufuuka ow'ensonga bw'ati n'abakungu abali mu gavumenti abalala wabula olwaleero Kyagulanyi nti yabafuukira akayinja mu ngatto. Kyagulanyi ono yajjanga asaaga kubanga tujjukira bulungi nnyo nze manyi bawa byafaayo njagala mujjukire bulungi nnyo Kyagulanyi bwe yali atandika okwesimbawo ng'agenda ku bubaka bwa paalamenti mu 2018. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita mu bibiina eby'enjawulo yasooka kusaba lukusa mu DP bamuwe kaadi ne bagimumma bagenda mu election
Kyaddondo n'agenda mu FDC ne bagimumma ate nga tasobola agenda mu NRA n'ajja ku independent era mu parliament yayingirayo ku independent card yajja bwannamunigina okuprovinga bano abasajja abamu makaadi n'abakyala abamu makaadi buli wamu n'abalaga nti omuntu owa bulijjo osobola okurepresentinga omuntu mu parliament era yagenda mu parliament era tewali wano kalulu kaali kalondeddwa bukyabya ebyobufuzi byonna ebibaddewo buki ebyafaayo byonna byonna bibeerawo byonna tubirabye bw'oba nga osoma history ow'ebyobufuzi emabega okuviira ddala mu 1960 bw'oba ojja obisoma mpaka olwaliro bwe tuli tewali mukulembeze yali afunye kalulu nga Kyagulanyi ke yafuna. Kitegeeza nti essaawa y'ekintu bw'eba etuuse taayimu ya Pulezidenti Museveni bw'eneeba etuuse okuva ku bukulembeze bw'eggwanga ate agenda buvaako mu mirembe. Tetugenda kansooke mbabuulire tewagenda kuyita wadde eminati n'abo abasajja bonna abeesibye mu bukulembeze abatubba banaye sente z'omuwi w'omusolo nga muzibye banaye nga mubbye sente z'omuwi w'omusolo omuntu n'okwata akawumbi n'okatereka ewaka nga waliwo abalwala abafiira ku kitanda abalwala ebyaddala on a serious note akawumbi okakoza ki ewaka kitegeeza wabbye kabbe naawe okati okatwala ku akawunti kubanga amateeka ga banka bajja bababuuza ono yaggyewa sente zino tukumanya oli mubaka wa paalamenti ofuna miliyoni za 3 kakati zino akawumbi wakaggyewa okitegeeza gweokoledde emyaka gyegyo oba omwaka gw'omulamba gwe ozze ogattagatta infact bw'ogattagattamu omusaala gwammwe kugamba okitegeera so tayimu y'ekintu buli kimu kirina tayimu yaakyo tayimu y'ekintu bw'eba etuuse era kyenyinza obakakasa nti ekiseera kya Mwami Museveni okugenda nakyo kigenda kutuuka kiyinza oba kyatuuka dda nga tubulamu bubuzi zimalayika zituyambeko naye ate nze kyensinga okusaba nsaba nnyo tufune obukulembeze nga tukyusizza mu mirembe tuleme kulaba biri bintu by'emabega kubanga olwaleero ne bwe ngende nakaseke eri ewaffe tekyali nsiko kati golooza tebayinza lwanirawa tewali bantu bwe bayinza kulwana nti bakole obuyeekera ng'obwaluli kubanga Mwami Museveni yagenda mu nsiko nga bamaze okumubba akalulu Mwami Ssemwogere bwe yamala okumubba akalulu n'agenda mu nsiko naye ekyamutwala mu nsiko waliwo ensiko gy'agendamu naye njagala obakakasa olwaleero tulaba ne Mabiri oyo yenna tewali muntu wogenda woyinza kusooka ebibira byonna babitutte byonna babisaayesaaye tewali kibira muyeekera kajja kubeeramu kati ky'oba olaba nti nze nnyina essuubi tusobola okukyusa obukulembeze bwa Uganda mu mirembe bwe nzirawo kati nnyo mu bintu by'okwekalakaasa walk to the parliament yabadde ekola amakulu nga nnungi naye olw'okuba nti nno tuyinza okuba nga twabadde awo wonna naye nga walk to the parliament ng'erinamu abafunamu abagenda okufunamu tukkirize watugaane waliwo abantu walk to the parliament nga bo abamu bagenda kufunamu abantu ebwekwekalakaasa gwe muvubuka munnange ali eyo gy'oli yonna amazima temugwagala ku intaneti naye nze kati ge ntandise okulaba nga ge nnina okwogera okuyisamu mesegi yange etuuke mukitegeere ebintu ebimu byoba ogenda okwenyigiramu byenyigiremu naye ng'obyenyigiramu na nsonga babuulira ng'obyenyigiramu na nsonga nyina ebyo bye nafunamu kaawe emabega awo naye nze munnange nnyina abantu b'essaala abako nakulaba nga saafuna bubaka butongole saafuna like nti munnange tukusaasidde nnyo tukoze bwetu ne bwe tuti naye nga nali nsuubira because of that position gye ndimu nfunemu omuntu okubeera nga mbudaabudibwa mu mbeera ey'endala naye si kikulu ekikulu kya byonna nze ebintu kati nyina engeri gye mbirabamu nze nga nze omuntu nga Munnayuganda as a concerned citizen nyina engeri gye mbirabamu whereby nyina kubuulirako ku mikwano gyange emibuufu emitonotono ne gitegeera si bwe yajja mu maaso go n'akugamba nti Bobi Wine mubi gwe naawe n'otandika okugamba nti omusajja oyo mubi nnyo nga essaawa zino ekitambula
kya rope leader of opposition Joel Ssenyonyi ku ssente za Kosase era nga bwe bagamba nti yali enguzi ku Kosase. Mumanyi bulungi nnyo nti Joel Ssenyonyi yafulumako ne ku Parliament. Keesi eyo we yabeererawo bwe muba nga mujjukira bulungi nnyo. Yafuluma ku Parliament yasoya omukazi ebibuuzo ng'omukazi oyo teyatuula na S4. Ebbaluwa ya S4 ne bagimubuuza nti ebbaluwa ya S4 n'abagamba nti yabula nawandiikira UNEB ebbaluwa yabula naye nkyanja kujja nayo. At the same time teyalina baluwa ya university n'emu nga gye yasomera yakozesa bya NASA. Essaawa zino mwe muvaayo you are choosing Joel Ssenyonyi bwe yali enguzi. Naye temumanyi musooka musome history emabega temumanyi bintu by'emabega nga bwe byatambula. Kyokka tetutera kuvaayo nnyo ffe kwogera ebimu kubanga tutwala obudde ne tusomako ku bintu ebyafaayo wano we tuli mu ggwanga. Nti Joel Ssenyonyi naye okutandika ebyobufuzi bwe kubanga yaliko omukulembeze w'abavubuka najja bw'atyo ebyamawulire n'ayingira n'akola atya. Naye Joel Ssenyonyi as a matter of fact talyangaho ku ssente. Wabula ate mmwe mwakyusizza olutaami ne mulukyusa nga lulaga nti yali essente okuva mu Kosasi simanyi yali enguzi simanyi ayiseewo kino njagala kukuzanyirako ku katambi aka Joel Ssenyonyi. Waliwo wano omwami naye ndowooza I wish osobola okumuwuliriza omutegere bulungi nnyo omuwulirizeemuko katini nnyo then nkomewo. Joel Ssenyonyi baamuwa enguzi n'alemesa omusango gwa Kosase. Ebyo bigambo byogerwa gavumenti propaganda bwino wuuno naye sooka olabeka vidiyo kano tugende mu maaso. Honorable Joel Ssenyonyi njagala mbulira omusango gwa Civil Aviation Authority gwagwa gutya. Clarification. Nuupu tewaabirangako Civil Aviation era tewaali musango gwonna. Bano aba NBS presenter auditor nono gwe baali bakyazizza bonna beetaaga kwetondera bannayuganda kubanga baayolesa obusiru obw'owaggulu. Joel Ssenyonyi yali akulira kakiiko ka Kosase, akakiiko akateekebwawo okulondoola ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu gyabyo era omulimu gwe yagukola bulungi. Teri munnayuganda ataamanya okuggyako oyo ayeewussa nti Jennifer Bamutulaki CEO wa Civil Aviation yali talina bbaluwa ya senior 4. Bwe baagimubuuza yagamba yabula akyagigobako. Where did you sit senior 4? Kebambi Girls School. It's not there. I will present it tomorrow. I have a document, a letter which they wrote for me to UNEB because I misplaced it. So I'll bring it. Teri ataamanya nti Jennifer Mutulaki yalaga diguli nenga transcript ey'Emakerere tagiina n'ategeeza nti yabula emyaka 28 tagikimanga. I have been to Makerere to find my transcript, but the file where all the transcript for a year, for those of us who haven't picked yet, they cannot trace it because they've moved faculties. Teri munnayuganda ataamanya nti Jennifer Bamutulaki yakyusa amannya n'akoma mu kkubo. Amannya agali ku buwandiiko malala nigayamuyita malala. Bwe bambuuza yagamba yakyusa mind ye. When you change your name, it doesn't stop here. You move to the registrar. It is registered, but it doesn't stop there because you have to swear an affidavit. You have to swear before a magistrate. It has to be gazetted. I didn't do that. Why? Because I changed my mind. I did not want to change my name anymore. Naye nga ali ku mulimu akola. Teri munnayuganda ataamanya nti Jennifer Bamutulaki yali asayininga ssente ng'alina gy'alaga n'atagenda ne bazimuwa mu kaasi. Kati omulimu gw'akakiiko gwaggwa. Omulimu gw'akakiiko si kuteeka mu nkola basajjamu aba NBS muleke kubuzaabuza bannayuganda tutabagamba tuli babuufu. Omulimu gw'akakiiko kukola report na recommendation. Executive yeyina okuimplementinga recommendations zino. Kati ncho ky'okwogana Joel Ssenyonyi ne Nuupu mwali badde mubuuza sipiika ayaganda Joel Ssenyonyi okusoma report ku floor ya parliament.
kubanga Joel Sunyi yajja n'abuuza speaker nsooke n'eriwa obudde obulipoti yalina ebbugumu yali ya Civil Aviation n'amugambye esooka ogireke. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present the report of UNRA. Era musajja wa twamulani wabweru wa parliament nga yeekalakaasa nga tujja kugisoma. I think that she's just annoyed because we have been demanding for that Uganda Airlines report, and we are not going to stop demanding because it is the right of Ugandans to know what happened to that report. Why is the speaker sitting on it? Kati mutokuganira Nuupu mwali baddenga mubuuza executive mubuuza speaker kiki ekyagaana okusoma report eno ya Civil Aviation. Ye recommendation ezakolebwa mwalimu okugoba omukyalo ono kubanga yali incompetent, mwalimu okubuzaabuza sente n'okulya sente za Munnayuganda. Lwaki tebaamugoba? Mwali badde mubuuza executive ne mutabuuza Joel Ssennyonyi. Kati byonna muli mu kucyanga NBS oli mu kucyanga ne banno nga muteka program ez'ekyubuli. Imagine National TV naffe twabagamba omulembe guno olina okutambaala Nuupu nga teweerabidde byafaayo. Tujja kubibajjukiza, mujja kuswala abeefuula nti muli baakabi. Ne muguyita omusango temanyina kunoonyereza. Ani yawaaba yali awaabidde Civil Aviation guleke kufuuka omusango. Bannange, let us value our country. Let us love our country. Kiso kyambuzi bagamba kirekeera omusi nakitunulira omubaazi. Mwe kiso gotogulaba ate yasobola okugulaba. Banafa ba Glorious Consultants and Agency basangibwa mu Ndeeba opposite Karungi Motors. Enamba z'essimu ezo z'olabyeko osobola okuzikubako. Namba y'essimu y'emu naye gikubeko. Bali ku noti 7459193 Glorious Consultants bakola ebintu bino wammanga. Visa processing, passport, national ID. Ezo passport ne national ID bakuyambako buyambi wamu ne permit. Bakuyambako. N'obifuna. Naye batwala abantu mu nsi zino. Canada, Bungereza, America obuzannyo bwabwe bakolera paperwork ali neat n'omufuna. Gwe kola ekintu kimu kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabyawo noti 745919383 bagenda kukolera ebintu eby'enjawulo nnyo. Glorious Consultants and Agency basangibwa mu Ndeeba bali kutebajjukira akeedi bw'ova Masaka bw'oba wakayisa ebitala ebitala by'e Kabuusu n'ojja bw'oti bondi ezisooka awo nga oyingira Ndeeba oyimirira n'okuba essimu eyo. Bw'obanga ova Kibuye hospital station awo around awo Karungi Motors n'okuba essimu bajja bakuyambako okufunira visa bakole buli kimu ebintu bitambule bulungi nnyo. Nze Kadye Suubula akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any gig registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akeede mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Karungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ati
ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital. Wamwene mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 Ulira obuwomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 79 88 54 ne noti 774 66 93 79. Pizza Origin tulya kyaddala.